Ebazibwa abooluganda amanya n'eddoboozi President Lanek, President w'abayimbi ba Gospel mu ggwanga erya Uganda, ate nga nze nkiikirira abayimbi abayimba ennyimba ez'eddiini mu UMA, Uganda Musician Association. Ekindeese wano olwaleero mbadde siriiwo mu ggwanga, mbadde America, naye ate bwe nakomyewo nina bye nasanze ebitamusanyusiza. First of all, siri musanyufu na kibiina ekya UPRS. Nalabye post eya muganda waffe Spice Diana nga yeemulugunya olw'emitwalo 3 gye baamuwadde mu myaka 5. Bw'otunulira Spice Diana, she's one of the top artists betwina mu ggwanga erya Uganda. Music we azanya kumpi ku buli media yonna. Okeera otya ku makya n'omuwa emitwalo 3. Karo Kasita ye bambi ebibye bibi nnyo baamuwadde emitwalo 2 egi. Bwe tutunulira Angela Katatumba mukazi wattu baamuwadde emitwalo 10. Kati neebuuza abayimbi ba gospel bo banaafuna meka? Lena Price oba Justin Nabosa bo banaafuna nusu 10 oba nusu 5? Yele Vixon yafunye meka? Pastor Bugembe yafunye meka? So ndi wano okwetondera omusumba David Kiganda, Bishop owa Christianity Focus Center. Mwena mujjukira bulungi nnyo nti nayuwawo omubiri ku lwa UPRS. Nemba wagira nga nkozesa transport owange, amafuta mu motoka nga gange, obudde bwange. Ne tukunga abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga erya Uganda ne tubagamba bannange mugende mwewandise mu UPRS. Naye ekikolwa kye nakola nkyejjusa olwaleero, era ndi wano mu maaso gammwe mwenna okwetondera Bishop David Kiganda nga musaba ansonyiwe ansaasire olw'okuwabya abayimbi ba gospel. Amaaso g'omukulu awaddugala we walaba, omusajja ono yali mutuufu nnyo. Abayimbi ba gospel tujja amaaso gaffe ku ssente tuweereze Mukama. Ndi wano Bishop nkwegayiridde nga nkusaba bambi taata onsonyiwe onsaasire. Abayimbi ba gospel mwenna beewandisa mu UPRS. Bw'oba osigalayo ku lulwo, naye nkwegayiridde eryo si ly'ekkubo etuufu. Kola kyali kikyamu era nkyejjusa olwaleero. Nali mmanyi nti UPRS egenda yamba abayimbi ba gospel bwe bakola ennyimba zaabwe, bwe babawayo akasente bajja kola videos ennungi, bajja kola audio omulungi. Naye neebuuza bwe baweeredde Spice Diana emitwalo 3 ezitasobola yadde teeka amafuta mu Range Rover ye, ezitasobola yadde kola obwo buviiri bwe buhumani bwakola obwo busimanyi ear to ear, neebuuza olwo omuyimbi wa gospel agenda funamu atya? Oba okitegeera? So mbeegayiridde munsonyiwe munsaasire. Okuva olwaleero nze UPRS nagivuddemu era sigiriimu, siina lutalo nabo, bali baddembe genda maaso n'okukola bye bakola, naye nze nga President Lanek siriiyo era ngivuddemu mu butongole. Ekyokubiri, mbadde siriiwo Honorable Nabanja Prime Minister munange Federation nejja, era nakwata Pastor Wilson Bugembe, nakwata Nele Vixon, n'abagamba mugire mukuuma entebe ya president, mugire mugisitwarminga. Naye kyasinze okumalamu amaanyi nti bwe nakomyewo mazewo kumpi wiiki namba mu Uganda, naye sifuna yadde ku ssimu yadde ka message akaŋŋamba nti sebo jangu ode mu kifo kyo. Oba okitegeera? Pastor Wilson Bugembe, taata musumba omulungi, Levikson, omuyimbi omulungi, mbeegayiridde muve mu ntebe yange. Mbawadde ennaku 3 days, 1 2 3, muve mu ntebe yange. Mukimanyi nze nkulembera abayimbi ba gospel mu Uganda, ekibabeeza mu ntebe yange mu federation ki? Mbeegayiridde. Pastor Wilson Bugembe twali mu lockdown yali
nali mukyali denga agenda kumpa sente za bayimbi mu abali babona nga tebalina kyakulya. Pastor Wilson Bugeme nangamba Lanek inze mukama tampitirangako bayimbi era bwaba yakuyita weewaawo naye nze muggulu tagenda bambuuza ono byeyayogera oba kitegeera kati olwaleero ekimutuuza mu ntebe okufuga abayimbi ba gospel kiki. Pastor Wilson Bugeme nkwegayiridde taata vaayo va mu ntebe yange oba okitegeera. Levikson okuva we yatuula mu ntebe eyo tetulaba kigenda mu maaso. So mbeegayiridde Kenzo nkwegayiridde bano abasajja bajje mu ntebe oba baagala bajje baweereze nange nga nze mbakulembedde awo waggulu nga bali wansi wange tukwataganire wamu tukolaganire wamu oba okitegeera. Mbeegayiridde mbawadde ennaku 3 1 2 3 muve mu ntebe eya federation. Nze nkulembera abayimbi ba gospel mu Uganda, nze mbakulembera mu UMA ne mu federation, nze nina okubeerayo tisaaliwo era mbakubaawo definitely nze nandibadde mu ntebe. Naye abasajja baŋŋamba katugira tukuumirako oba okitegeera, naye ntebe erabike bawoomedde nnyo oba nsonga ya sente simanyi. Mbeegayidde bave mu ntebe. Okuva we baatuula mu ntebe eyo tulina WhatsApp groups zaffe z'abayimbi tebalina kye ba updatinga ku kigenda maaso mu federation, tetulina kye tuwulira. UPRS etulimbye nnyo. Okera otya omuyimbi Spice Diana music we azanya mabala azanya mu mamotoka azanya ku media houses ez'enjawulo tosobola kuŋŋamba nti mu myaka 5 mitwalaga olwo industry ebeeraga wa mazima. Industry ebeeraga wa omuyimbi akedde ku macha atandise okuyimba nga Allen Skin ye olwo aba alina suubi ki bw'aba Spice Diana mu myaka 5 afunye emitwalo 3 olwo Allen Skin musajja wattu. Ebya copyright sigena byogerako olunaku lwaleero. Olwaleero njogera ku kintu kimu, UPRS nze njivuddemu era abayimbi ba gospel mwenna buli asigalayo ku lulwe nze abatwalayo era mbeegayiridde katuveeyo. Today no nga Bishop David Kiganda bwe yatugamba tuweereze mukama yanaatuwa empeera. Tulina omuyimbi juzi Don Zabu yategeka ekivulu ewa Pastor Bugembe ne bamusigamu emmotoka. Singa amaaso ge yagateeka ku UPRS, singa amaaso ge yagateeka ku ssente yandibadde afuna emmotoka Jaguar eyamuweebwa taata wa Rinik omuyimbi wa gospel yandibadde tabifuna oba okitegeera. So ffe ng'abayimbi ba gospel tuzeeyo ku mulamwa guli ogw'okuweereza mukama. Ebya ssente kati tetukyayagala, mukama yajjo tuwa empeera. Bameka abakutukira bagala tinno bakkanya naawe okudda okuweereza mukati nkunyonyodde nti nze president w'abayimbi ba gospel. Abayimbi ba gospel abasinga bonna banzikiririzaamu because olaba sibaddewo omwezi mulamba kumpi ne weeks 2 gospel abadde nga agudde. Nze gospel music nkiddamu president Lanek, nze gospel music. Olwaleero abayimbi bonna be nawabya banji because banja banzikirizamu all over the country. Sogera ku bayimbi be Makindye, sogera ku bayimbi be Kampala, sogera ku bayimbi be Nansana, njogera ku Gwanga Damba oba okitegeera Mbale, Hoima, Soroti, Gulu bonna banzikirizamu. N'abanyonyodde ekintu kimu kye nakola kyali kikyamu era nze gwe mulaba nabaddeyo wa Bishop David Kiganda nempamba ekituuti nenfukamira ku mavivi gange nemugamba muzeeyi taata sonyuwa era yampise hero nangamba ekikolwa kyokoze kyamaanyi nnyo era nebaza mukama olwekyo. Are you not paid to show this image of Kiganda that is a good pastor? Kakati kannyonnyola ensi abasinga baŋŋambye ekintu kimu Laneko bakano kabadi because buli kaseera tulooza ebintu byokola bya kabadi. Nedda kano si kabadi. Ekyokubiri Bishop David Kiganda talina yadde lwataano lwe yampadde era nga UPRS bwe talina lwataano lwe yali yampa oba okitegeera. This is because njagala nnyo gospel music. Bw'onsala omutima bw'oti olabira ddala gospel music nga yanzijudde buli wamu era nsikiriziganya ne Bishop David Kiganda because saagala kati gwolowooza we baweeredde Spice Diana emitwalo 3 Gabi Ntate bagenda muwa ssente meka, Pastor Wilson Bugembe bagenda muwa ssente meka, Kalo Kasita bamuwadde emitwalo 2
ebiri 10,000 20,000 oba okitegeera kati ffe tulibeerako ddi obulungi nga bali abayimbi Abamerika nga bali abayimbi Abanigeria nga tulindirira obusente buno tukoye bayimbi banno bali mu kulwanira bintu bya copyright oli mu kulwanira bifo bya mu federation kyobola oluusi babayita babega ate tuyita babegazi siri nkugambye nti ekya copyright tugyetaaga because ejja kuyamba industry naye nze essaawa eno ntunulidde ekintu kya UPRS ate ntunulidde ekintu kya federation oba okitegeera wasoose tugamba bayimbi banno bagambe ogenda bagamba bave mu bintu bya UPRS ate kati ogamba otunulidde ekya UPRS olowooza toli mu kudda ngamba copyright ne UPRS byanjawulo bintu byanjawulo yes Rane okedde ku makyalero ogambye nti abayimbi bonna aba gospel baveeyo tebaddamu kunoonya kwogera ku nsonga za UPRS oba copyright njogedde ku UPRS ku sente ze babawadde sente ziva mu music waabwe okuzanya ku mpewo oba okuzanya mu bifo ebyenjawulo oba okitegeera nemulugunya ku sente okimanyi nti basoloza miliyoni 2 mwana mu 7 awo wenyinyini olaga nti oli mu bukulembeze bwa UMA ate yasitira okyayagala obukulembeze bwa federation kyokka bali mu UMA mukimanyi bulungi nnyo kankunyonyole kino waliwo kyemutategeera a federation is created by associations anti mbadde ni mukumalayo yes nti abali mu UMA n'abali mu federation balwanira ekintu kimu ekya copyright okuba nga bafuna akasente kaabwe mu gundi kyokka gwo abayimbi ba gospel bagobayo mu UPRS oba mu copyright mu nsonga zino sente ze bafuna mu copyright njogera ku kintu kye bayita UPRS okubanga esoloza ki sente copyright kintu kirala nnyo oba okitegeera kintu kirala nnyo ku UPRS I support copyright tugyetaaga naye ate UPRS kyeyakoze ekyamazemu amaanyi oba okitegeera kati nomwe temumanyi naye nze ebizibu bingi bye nafuna okujemera Bishop David Kiganda abayimbi bangi ebizibu bye bafuna okujemera Bishop David Kiganda okimanyi nti Bishop David Kiganda kumpi ekitundutundu ky'abalokole mu ggwanga lya Uganda limusaamu ekitiibwa nti kasita omujemera bwoti oba ojemedde abasumba abasukka mu 3,000 abayimbi ba gospel genda bagamba ki saawa zino because bamala dde okukkiriza essaawa zino mbagamba ekintu kimu tudde ku mulamwa gw'enjiri tuddeyo mu yeekaalo tuweereze Mukama abayimbi abasinga ne mu church baali babagobayo olw'obujeemu oba okitegeera kati twenenya eri omubiri gwa Kristo tusaba bakitaffe batusonyiwe katukomewo tuweereze Mukama tukomyewo ku mulamwa ng'omwana eyazaawa mu Bible n'agamba nti taata mpa buli kimu ekyange ngende n'agenda bwe yamala osiraana n'ategeera ekituufu n'akomawo eri kitaawe n'amusaba ekisonyiwo kitaawe n'amusonyiwa oba okitegeera era naffe kye tuli mu kukola TV tetulina radio abasumba baffe be babirina bwe tudda ku radio ne TV ez'Abamisiri tebagenda tukuba because bo bakuba bayimbi bamaze kubotola babugembe ba Levikson oba okitegeera kati bana bayimbi abato ekkanisa yino bagruminga kati bwe tuba twajemera bakitaffe obviously bano bapasta Senyonga bapasta Bujingo bapasta Kiganda bapasta Serada bapasta Kayanja balina media houses bajagamba mugende oba okitegeera kati music w'abaana n'azannyawa ate abo abasayini abajjayo empapula